po jako akawuwo. Bomu ezikedde okubwatuka mu kibuga Kampala zigotanyiza emirimu ng'abantu abakolera mu bizimbe ebitali bimu mu Kampala kiraba bidduka mu misinde saako abandi okubyeggaliramu olw'okutya okuyitiridde. Babakolera ku kizimbe ky'amabirizi complex ku Kampala Road ko n'abo abaliraanyeewo obunkenke babaddeko ate babadde busufu bwe balabye ekintu ekibadde kisibiddwa ng'ekirabo nga kino bangi bakyekengedde okutuusa poliisi etegula bbomu bwezze n'ekibwatula. Abakuumaddembe mu kibuga Kampala obadde oyinza okulowooza nti olwaleero emirimu gyabwe lwegikoma olw'engeri gye badde bakolamu ng'abataawummule nga bano batuuse ne ku mutendera ogoba abantu mu kibuga mbubadde waabwe bawummule. Taxi, boda ko n'ebidduka ebirala tebadde kikkirizibwa kutuuka mu kibuga wakati era ng'embeera eno abagoba ba taxi mukono bagyevuma nga bano bagambye nti omuwendo gw'abasaabaze gubadde mutono nnyo olw'okutya okugenda mu kibuga. Mu tawuni abantu bagenda naye bakoma kusigala ne babagamba mukyuke mugireyo kuba ekiri mu kibuga si kirungi. Kati bwebuzibu bukyafunyeemu embeera ya bbomu eryentambula byongedde okusanyalala. Tujjukire nti agamba mu lokoddawu alinganga nnyonyi wa lokoddawu atugamba twala abantu 8 pulezidenti. Abantu 8 okubatwala tubadde tugezezzaako kikola era ng'atugerera ku mateeka g'omuki omukulembeze. Naffe tetugitegeera kikibaddewo tulabye bulabi nga batukamba mukole ki buli omu addeeko era ne tusalawo tuggalewo ffenna era tudda waka. Naye nga tetumanyi kikiriho tetumakiddeko batugamba nti bbomu etudde ku CPS kyeso kyokka kyetuwulidde. Bano bategeezezza nti okubwatuka kwa bbomu kusannyalazza emirimu gyabwe nga mu kiseera kino tebamanyi kye bazzaako era nga bano basabye omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni saako ebitongole ebikuumaddembe okulwanyisa ebikolwa by'obwannalukalala olw'ensonga nti bibafiiriza nnyo ate nga kye bajje baddemu okukola oluvannyuma lw'omuggalo kwe baamala ebbanga. Kigenda kuba ate nga kisoboka kyongeredde ddala okuba nga kituddiza ddala wansi era tusuubira n'okusuubira nti embeera ewe neeyongera okubeera bwetyo eggwanga ligenda kubeera litya. So twali tusaba ekitiibwa pulezidenti ensonga ekwatagana ne security ayongeremukko amaanyi kubanga kati abatujju baleka bavudde ate ku bigendererwa kati ate batalese kudda ne ku muntu gwa wansi. Pulezidenti ayongere ki ayongeremukko ku maanyi. Nti newankubadde nga wano mu mukono kibadde tekinnabaawo naye gye tuduwulira kitweraliikiriza ng'eggwanga tufenna ennyiike kubanga abantu abatalina buzibu oba oliawo abantu abatalina kye bamanyi be bavaawo nga bafunye ebisa. RDC wa disitulikiti y'e Mukono Fatuma Nabitaka Ndisaba alabudde bannamukono okufaayo ku bulamu bwabwe nga beekengera nti buli kye balaba nga kyefaananyiriza bbomu banguweko okuloopera ab'ebyokwerinda. Etandika naawe faayo nnyo okumanya w'otudde, faayo nnyo okumanya gw'otambudde naye, faayo okumanya ensonga lwaki ogenze mu kifo ky'ogenzeemu era bwe wataba kyamakulu nnyo kikutuuzaawo bbanga ddene tolwawo tambula oveewo ogere mu kifo ky'osuubirwa okubeeramu. Ebisawusawo ebiveera ebipapula ebyumayuma ebitategeerekeka tubyewale era bw'oba obirabye tegeezaako poliisi, tegeeza abakulembeze, tegeeza abeerosi. Kanyike Kevins ne Patrice Kyewalabye be bakusakidde eggulire lino okula ABS Television. Tetwagala kaaba, tetwagala bulamu bw'obuzikirire olw'abantu abalina emitima egyeyagaliza mukka. Mbakubiriza okwefaako, mbakubiriza okufa ku bannammwe, mbakubiriza